Essaawa ewezeemu ey'okumakya abakujjukiza obudde taasa abaagalwa abo ng'oyambala masiki. Beera mugezi, gyambale bulungi buli wamu w'olaga. Tambuza obubaka buno so totambuza bulwadde. Obubaka buno bukutuusibwako Beat Pharma. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala ne chenda mu katonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakakutuusibwako White Star Magic Detergent, sabuni w'obuwunga atukuza. Mu mawulire g'essaawa eno ebikumi n'ebikumi by'abawagizi b'ekibiina ki National Resistance Movement NRM mu kibuga ekyaluwa akawungeeza akayise basigadde bakukuluma nga sseggwanga gye bawadde amanaabemu bwe babadde balindiridde President Yoweri Museveni mu bungi ddala kyokka n'atayimirira kwogerako gye bali ng'agenda ku University y'e Muni yabadde agenda okunoonyeza akalulu. Omukulembeze w'eggwanga Munnamagye yaganyuka Dr. RO001 Ruhemo Gwenjula Ogisha Jeno Yoweri Kaguta Museveni Saava akiikitibwa habura jja lukungogola Nyaruyi olunaku lw'eggulo yatandise kampeyini ze mu kitundu ekya West Nile ku University y'e Muni kyokka ebikumi n'ebikumi byabadde bimulindiridde ku kkubo okumuwerekera okumutuusa ku University eno ng'aba bodaboda ezabadde mu bikumi n'ebikumi abambadde t-shirt za President Yoweri Museveni n'abalala bonna baagaaniddwa okumuwerekera era ku University y'e Muni we yakubidde kampeyini abo bokka ababadde bakebereddwa era nga balina certificate eziraga nti tebalina bulwadde bwa COVID-19 be beetabye mu lukuŋŋaana luno. Eyo nga tuvuddeyo ebbola ly'amazzi kye kimu ku kusoomozebwa okw'amaanyi ennyo eri abalimi n'abalunzi naddala mu kiseera kino ng'embeera y'obudde egenda ekyukakyuka olw'ensonga ezitali zimu wabula nga kino ekizibu nakyo kigenze kinogera eddagala. Gavumenti okuyita mu kitongole kyayo ekya NADS emaze okusaasaanyiza ddala ebyuma ebisunda amazzi ebya sola ebiwera ddala 68 okuyambako abalimi n'abalunzi okusobola n'okulaba nti bano babatendeka engeri y'okukozesaamu bino okusobola okukwatagana obulungi n'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Abamu kubaganyuddwa mu nteekateeka eno ey'ebyuma ebisunda amazzi ebya sola mu bitundu eby'ebusoga Ezekiel Kate ng'ono mulimi mu disitulikiti y'e Luwuuka agambye nti ebyuma bino bibayambyeko okufuna amazzi ne basobola okwenyigira obulungi mu by'obulimi n'obulunzi era nga kino kibayambyeko okusobola okwekulaakulanya. Ye inginiya wa disitulikiti y'e Luwuuka mu by'obulimi Kesaada Alex agambye nti solar pump zino tezikomye mu kuyamba balimi bokka okusobola okulima n'okulunda wabula ziyambyeko n'abatuuze mu kitundu okufuna amazzi amayonjo. Tuli wano ne system eya irrigation nga twagifuna mu NADS nga system eno tukola okulaga abalimi nti basobola okulima ne ku buseera okutali nkuba okwakasana. So wano abalimi baffe balaba olima otya mu kiseera ky'akasana nga tulima emwanyi tulima ebitooke n'enva. Abalimi abakolera awamu mu farmer groups oba cooperatives bajja wano ne bayiga kuba wano system ng'eno tulima ne tugattako n'okuwa amazzi agawaka teekako n'ebisolo. Omukubiriza wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga asiimyemu ak'enjawulo ababaka ba Parliament abaalaze omutima omulungi bwe bavuddeyo okuyambako abaana aba ghetto kids ababadde bali ku ndebolebo ey'okufiirwa ennyumba yaabwe olw'okulemererwa okusasula wali ku luguudo lw'e Salaama. Omwaka oguwedde abaana ba ghetto kids batuukirira Speaker Parliament nga bamusaba obuyambi bwa bukadde 220 okusobola okusasula amaka gaabwe agabadde golekedde okutundibwa eri omuntu omulala oluvannyuma olw'okulemererwa okusasula. Kakati Speaker Parliament n'abakwatirako ng'ali wamu n'ababaka abalala abaana bano ne basobola okusasula amaka gaabwe kigenda okubayambako okwongera okusoma awamu n'okwongera ku bukugu bwabwe nga bino byonna abyogedde bw'abadde atongoza oluyimba lwa campaign bwe bamukoledde aba ghetto kids olw'okumulaga obuwagizi. Banaffe bwe gatyo ge gabadde amawulire gaffe ag'essaawa zino mu bujjuvu kambalekera abasisi musijja jandobesa omukunja omusezi nakaki omwana w'ababi ababiri n'amooti ombalanguzi omwana w'ekyegegwa nyina balongo akusikula nakaki akyaliwe abatwale maaso ne programu sisimuka tubaagaliza olunaku olulungi n'okukola obulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza. Nze John Mark Segawa. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 Beat Pharma ekintabuli ky'omuziki gakutuusiddwako White Star Magic Detergent, sabuni w'obuwunga atukuza. Entebereza y'obudde ku 96.3 Beat Pharma ekintabuli ky'omuziki. Webale kwekumira ku kintabule ky'omuziki bannamasaka mugamba muti asite ebayise etya kaakano akaseera kansenene era naffe munange twalaba na Kampala nga bambatandise era munange okwata ensenene kaakati epipa
mabaati ebitaala bino ebibenye ebyo byatunze essaawa eno kuba tuli mu nsenene newankubadde tezinayala nnyo era abazituguza bakyazituseera katulabe Masaka yaffe olwaleero neesiiba etya tijja kuba kiddedde ku makya ataawo ekiddedde kyo kibulemuko tudde mu mbeera y'akasana akatonotono enkuba tugisuubira ate era n'olweggulo kiddedde naye nga nti bizinesi weba etuuse essaawa eno ng'ensenene zitandise okubuuka tugittanire tusobole okuba nga tufunamu kasente